yesinga amaanyi alutagenda kugwa. Ndoza kukategerekese bulungi kataktiki akabaddemu akatonotono. Saidi ya maama eba y'amaanyi era ya nkizo bwe kijja mu busiko obw'abajjajja, naye ate saidi ya taata nafumu bwe kijja nga amadaala tegenkanankana mu bajjajja. Wabula wajjajja wa maama wadde tegenkanankana mu bajjajja, ne bwe wabaawo jjajja oweewala ala haddi qawli ulama okusinziira ku bamanyi kye batuyigiriza, ne bwabanga ku saidi ya taata waliwo jjajja wa ku mwanjo asooka, ate nga ku saidi ya maama waliyo jjajja namba 2-3 nga yaaliwo, munnange yeetagwa ajja butereevu bukolokolo era n'ayingira mu mugabo. Barakallahu fikum. Awo nno bwe tuvaawo be bajjajja babiri tusoose no tulabako abo. Njagala oteekewo ka nukutwa akatonyeza ako kakutwala ku ddaala lya bajjajja bano abalala abaddako ababiri. Abo mmanyi nti obategedde. Bajjajja abaddako ababiri be baliwa? Njagala obawulize bulungi. Bajjajja abalala ababiri abaddako, bajjajja abalala ababiri abaddako be baani? Ye jjajja namba 2 ne jjajja namba 3. Jjajja namba 2 ne jjajja namba 3 abo bali ku saidi ya taata. Jjajja namba 2 ne jjajja namba 3 abo bombiriri bali ku saidi ya taata, naye bonna bakyala, wabula ate era bamaama baba jjajja ab'enjawulo. Waggulu batya nti jjajjaawo asooka ye jjajja musajja. Jjajjaawo asooka ye jjajja musajja azaala taata mukyala we abaliwa ku basika oyo omu. Jjajja musajja owookubiri ye taata wa jjajja musajja namba 1. Maama we amuzaala abalibwa ku basika ye jjajja namba 3 betwogedde. So bajjajja abo basatu, in fact babeera bana, sorry, kubanga twasoose na maama wa taata. Maama wa taata oyo gwe twagambye yatwala namba 1, kati namba 2 ye maama wa jjajja musajja owo asooka, then ne maama wa jjajja musajja owookubiri, be bakyala bana. Okuterezaamu awo terezaamu katono, kubanga jjajja mukyala asooka ye saidi ya maama, jjajja mukyala owookubiri yo yazaala taata, jjajja mukyala owookubiri azaala taata, then jjajja mukyala owookusatu yazaala taata wa taata ye jjajjaawo gwe asooka, then jjajja mukyala owookuna ye maama wa jjajja musajja owookubiri azaala jjajja musajja asooka. Manyi nti awo kiba kitegerekese bulungi nnyo. Be bajjajja abo bana abagenda maaso n'okutuwuliriza yonna gye musinziira. Manyi nti bino bitwogera osobola okuba kafaananyi butereevu n'okategeera. Bw'oba okyalinawo bajjajjaabo, jjajjaawo azaala kitaawo, jjajjaawo azaala jjajjaawo oyo ye jjajjaawo owookubiri, kale n'owookusatu bw'aba akyaliwo jjajjaawo azaala bajjajjaabo, jjajjaawo n'azaala jjajjaawo, bajjajjaabo abasatu. Kati kwata bukwasi bamaama baabwe ababazaala basembeze ku mwanjo. Bajjajjaabo basatu nga bwe tuboogedde, jjajjaawo azaala taatawo, n'oli azaala jjajjaawo asooka, n'oli azaala jjajjaawo owookubiri abasajja. Kati bamaama baabwe bw'oba okwata obasembeze, be bagambibwako nti bali basika, batwalibwa okuba nti basika. Bwe bajja abo be batambula ne jjajja ku saidi ya maama, be bajjajja bana. In collective noun oba collectively bonna tuba tuboogedde. Fine. Ekyo bwe tukigamba, bwe tuba nga tukivuddeko, batugamba bamanyi man infaradat minhunna akhadhati sudusa wa in ijtama'ata ishtaraka fihi.
tuzzeeyo katono nnyo ku bajjajja be twagambye abamanyi be beegattako wali ye jjajja maama wa maama ne jjajja maama wa taata bombiriri kuba abamanyi bonna omuli Imaamu Shafii omuli Imaamu Ahmad ibn Hanbali omuli Imaamu Abu Hanifa okonno kwoteeka ne Imaamu Maliki rahimahumullah abamanyi abo bana ba imaamu abana nga bwe mboogedde bonna beegatta ku nsonga y'abajjajja ababiri abasooka bye maama wa maama jjajjaawo ku sayidi ya maama mpozzi ne maama wa taata abo tebaliimu njawukana bonna bakkiriziganyizibwako abamanyi bonna bamaama babakkiriza batugamba ne batugamba nti abo bwe wabaako omu abasangiddwa nga waali atwala ekimu eky'omukaaga mu mmaali y'omufu bw'abanga yekka yasangiddwawo ekimu eky'omukaaga kimuweebwa naye bwe basangibwa nga baliwo babiri kawulize bulungi bwe basangibwa nga baliwo babiri bajjajja abo bombiriri jjajja ku sayidi ya maama ne ku sayidi ya taata abakyala bagabana omugabo ogwo ogw'ekimu eky'omukaaga bwe wabeera nga waliwo omu agutwala ku sayidi yonna bwe waba nga omu yekka yasangiddwawo yagutwala. Tayib, wakhtalafa ahlu lilmi abamanyi wano we baawukanira manyi nti ontuwuliriza bulungi. Wakhtalafa ahlu lilmi abamanyi wano ne baawukanamu fi tawrithi ljaddati lummi okusikisa jjajja wa maama. Kategera bulungi fi tawrithi jaddati al ummi jaddati ummi ljaddi fi tawrithi al jaddati ummi ljaddi bayawukana mu kyakuleeta maama wa jjajja owookubiri ku sayidi ya taata. Jjajja musajja oyo azaala jjajja musajja asooka abaffe maama we ali omu ku abo bali ligbo okufuna omugabo oba jjajja musajja oyo asooka maama we ali ligbo okujja okubanga naye bw'atyo afuna ku mmaali y'omugenzi awe wava embelebezi. Wahiya ummu abil abi ye maama wa taata wa taata maama wa taata wa taata taata wa taata abeera jjajjaawo asooka ye jjajja nga asooka. Nze wange yafa rahmatullahi alaihi wa rahimahumullahu jamia man maatu minhum muslimin aw muslimun. Tusaba Allah asaasire bonna abaafa naddala nga basiraamu bye baasuubira tusaba Allah bibaddiremu. Nolwekyo tugambye nti maama wa jjajja musajja abaffe akkirizibwa okujja okubanga naye yeetaba mu byobusika wa in alat bimahdhi linathi newankubadde okudda waggulu kitegeeza nti maama wa jjajja musajja bw'abanga asangiddwa nga taliiwo naye nga maama we amuzaala waali abaffe nayajja nga bwe tukirabye ku sayidi ya maama faljamhuri ala tawrithiha yan akthariyatu lulama ittafaqu ala tawrithiha bakakasa abamanyi abasinga obungi ne bagamba nti ateekwa ajja ali ligbo amateeka gamukkiriza khilaafa lilmalikiya okwawukanako ne Imam Maliki ku sayidi ye wannagambye abamanyi balina endaba perspectives ez'enjawulo perceptions ez'enjawulo bazirina bagamba ku sayidi ya Imam Maliki nti bagamba nti alladhina la yarithuna indahum illa aljaddataani sabiqatain bo bakkiriza bali ababiri betwogeddeko ab'ennamba esooka maama wa maama ne maama wa taata bebokka ku sayidi ya Imam Maliki be bagamba nti be bakkirizibwa okukola ki okujja mu busika. Ummul ummi wa ummil abi bembagambye kama ikhtalafu fi tawrithi ljaddati ummi abil jaddi ng'era abamanyi bwe balina perceptions ez'enjawulo ku kuleeta maama wa jjajja musajja nga jjajja musajja oyo ye taata wa jjajja musajja asooka
kitegeeza jjajjawo owokubiri naye maama we amuzaala naye abamanyi bamwawukanamu kumusembeza mu busika. wahiya aljaddatu almudliyati bidhakarin wahidin warithin fawqa alabi, era nga ye jjajja oyo gwe twogerako omukyala asembezebwa ku busika ng'akaguwa kayitiddeko ka mwami, ng'omwami oyo gwayitiddeko naye abali bw'omu ku basika. Ka ummil jaddi wa abihi, nga maama wa jjajja wa abihi ne taata wa jjajja. Bakitegereka ka ummi abi, ummul abi wa abihi, nga maama wa jjajja ne taata wa jjajja. Kitegeeza nti jjajja musajja owokubiri maama we, ate oba jjajja musajja asooka maama we, ate era ne jjajja mukyalo jjajja musajja owokubiri maama we. Kibategeeza n'agamba nti fahiya warithatun inda alhanafiya, oyo asembezebwa ku saidi ya Imam Abu Hanifa. Bagamba nti ye ateekeddwa okujja mu busika. Ne batugamba fahiya warithatun inda alhanafiya wa shafi'iyya, ne ku saidi ya Imam Shafi'i era bamusembeza be bajjajja bana. Imam Abu Hanifa, Imam Maliki yaganye, ye n'agamba akoma ku babiri, khilafan lil malikiyya wal hanabila, okwawukanako ne Imam Abu Hanifa, Imam Abu Ahmad ibn Hanbali ne Imam Maliki rahimahumallah, Allah abasiime era abasaasire. Bo bagamba nti bakoma ku jjajja asooka n'owokubiri. Wassawabu insha Allah, naye ekituufu mu byonna ebyo bye twogedde ku lw'okwagala kwe Allah ow'ekitiibwa, anna hataini aljaddataini warithataani, bajjajja abo ababiri be twogeddeko abasembyeyo munnange babalibwa mu busika. Ye jjajja mukyala azaala jjajja musajja owokubiri ne jjajja mukyala azaala jjajja musajja asooka, bombiri babalibwa mu busika. Lianna kulla wahidatin minhuma, kubanga ku bombiriri eri buli omu jaddatun sahiha, mutuufu amateeka gamusembeza, ali ku mwanjo kubateekeddwa okufuna. Mudiliyatun biwarithin, kubanga akaguwa akabasembeza ka mwami, ate omwami oyo abasembeza wakati we tewaliwo mukyala ku connection ye n'omufu, wabula ye amuvinga direct paka ku mufu. Ka ummil abi wa ummil ummi, nga maama wa taata ne maama wa maama, era basigala bali mu perception yemu, basigala bali mu ddaala lyerimu, nga bali abasooka ababiri be twalabye. Kale nno nga tusemberera okuwunzika, genderera nnyo bino wammanga ti wa ala hadha faljaddatu alwarithatu ala nahwi ttaali. Kale ne ku lw'ebigambo ebyo bye tutunuulidde, gwe wenna akyatuwuliriza, bajjajja ababalibwa mu busika bagendera mu mitendera gino wammanga. Giwulirize bulungi era ogitegeere. Ogusooka inda almalikiya, Imaamu Maliki ku saidi ye, la yarithu indahu illa jaddataani, ye ku saidi yaabwe bagamba bali organizinga bajjajja babiri, mwemuli huma ummul maama wa maama, wa in alat bimahsil inathi, newankubadde okudda waggulu singa tutambulira mu layini y'abamaama. Wa ummul abi, ne maama wa taata, wa in alat bimahdil inathi, n'okudda waggulu nga tutufulumye mu layini y'amaama yabwamaama, obanga bukati awo tewaliwo chaini y'abasajja mu layini y'abamaama abo. Faman infaradat minhunna akhadhat as-sudsa, yenna abasangiddwawo kwabo omu kwabo atwala ekimu eky'omukaaga. Wa in jitama'ata ishtaraka fihi, ate bwe bajja bombiri ne basangibwa nga we bali mu ddala lyerimu, bakyetabamu ne bakigabana bisawiya, bakigabana bombiriri. Wa inda alhanabila, ate ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbali, la yarithu illa thalathu jaddati, ye wuwe ali organizinga bajjajja basatu mu madhhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbali. Hunna bebano ummul ummi, ye maama wa maama
wa in alat bimahdhi al-inath n'okudda waggulu nga tutambulidde mu layini y'abakyala wa ummi al-abi ne maama wa taata wa in alat bimahdhi al-inath n'okudda waggulu nga tutambulidde mu layini ey'abakyala wa ummi abil abi ne maama wa taata ekitegeeza nti akkiriza ye nti jjajja mukyala azaala jjajja musajja oyo n'azaala taata naye amukkiriza nti naye ajja wa in alat bimahdhi al-inath n'okudda